Omukulu Pastor Bujingo yakake kaweddemu Abitex avuddeyo namweleza obubaka obukambwe nga yeebuuza ebbayibuli ya Pastor Bujingo erimu essuula Bobi Wine kubanga buli wajja ku chaachi mu saavisi gwatuukirako gwanyinyukirako ate ye omukyala anti kaduuka gakaba gakomba abamubanja ssente ze yabba nga abasuubiza okubakolera bizinensi bavuddeyo baagala bwenkanya bagamba twagala ssente zaffe byonna mbirina mu mawulire ge nkuleetedde olunaku olwaleero ngenda kusooka ate nkutuuseeko omukulu Habitex omuwulire ng'agezaako okuba nti ate ayanukula Pastor Bujingo ku kyokujja buli kaseera ng'atuukira ku Bobi Wine buli wajja Bobi Wine yafuuka ssuula na lunyiriri mu church ya Pastor Bujingo ate n'oluvannyuma nkutuuseeko omukyala amanyiddwa nga Louis Light ng'agezeewo okuba nti ate alabula anti kaduuka esawo yonna agenda kusibwa olw'okubba ssente z'abakadaama ng'abasuubiza okubakolera bizinensi okuli emiddala gya capati saako ne bizinensi endala kansooke nku Habitex then n'oluvannyuma tugende ku mawulire ga anti kaduuka. Bayibuli ye erimu Bobi Wine erimu Kyagulanyi sirabangayo kubanga President Museveni ba pastor yabawedde mbi basolooza abantu baabwe. Habitex babanga yakuwa obuyinza n'eddembe basolooza ebirabo kuba tebabajjaako solooza birabo byogenda naye Pastor Bujingo ze mugoberera amazima ga Katonda talina kigambo kyonna kyasobola kwogera nekinkwatako nengamba Pastor ongambe Bible erimu ki Pastor Bible ya Bujingo erimu Kyagulanyi kubanga nze mpulira kuba Kyagulanyi nkuba ajerega Kyagulanyi n'avuma Kyagulanyi kuva ku ntandikwa mpaka lw'amaliriza abeera mu ntalo kuvuma abantu amazima ga Katonda agambe yasindise ki yasindise Sala Pastor Bujingo talina Sala yonna gy'asobola kuweereza n'ettawadde akayiibwa. Pastor Bujingo talina Sala yonna gy'asobola kuweereza muntu neewonya wadde n'ettawadde akayiibwa akakoko kano obuyiibwa buno bubuukabuuka mu bbanga. Mpulirizaako nze nalina gaana okwogera ku Bujingo amazima ga Katonda mbuli njagala ombuulire ng'oli ku kituuti eddiini y'omusajja oyo ekyo ebigambo by'asoma byayogera biyamba abeera mu kwawulayawula kyaki ye tugende mpolampola Bujingo kyaki ye erimu ab'NRM n'aba opposition avuma aba opposition okuva Mande mpaka ku Mande akirizaagaane tebagenda kumuggyako musolo asoloze bantu lwaki mukolerera kugwakwe kakati ate okubeerawo kwe kuyamba wanti okubeerawo ku musajja tegedde nti Bujingo talina Sala yonna gy'asobola kuweereza muntu n'emutuuka ne beera nnungi ne beera mbi oyogera kintu ekyo Bujingo mpulirizaako kyenjagala okuba Bujingo taddamu kutiisatiisa abantu tasobola wadde okuwonya enkoko wadde okuweereza essala n'etuuka ku muntu oyo Bujingo wammwe tugende mpolampola bwana Kadima nze omusajja gwe bayita Bujingo nze neewunya n'abantu ababeera mu Tosi ne batuula mu Tosi teri kigambo kyonna Bujingo kyasobola kugamba muntu sikuyimirizangako akera kukezi kumacha nagagwempa nagakati okukolera ogenda kumpayo miliyoni ogenda kumpayo emitwalo 3 ogenda kumpayo akakadde abaana ne bazibawa musonyiwe naye yeeyiya singa yeeyiza ku bantu kale 10 singa yeeyiza ku bantu 5 netugamba kaduuka ya booli n'oli naye kati mpulira abantu kumpi batuka mu bantu 3 kyogamba otandikirawa gwe nobba asooka ow'okubiri ow'okusatu ow'okuna ow'okutaano ow'omukaaga naye nga gwe olina w'oteeka omutwe olina w'osula. Let me tell you, there are people who gave her over 7M, people who gave her over 6M. Naye era ng'omuntu ow'obwongo obutono w'ataakulakula ne kaduuka bizinensi gy'alina eri mu kiyosik. Bizinensi gy'alina atundira bintu mu kiyosik. Oyo kaduuka singa alina apartment 1. Mubagagawalira ku ssente kibagakyo bagamba ey'omusiro omugundi nze nali njagala bakolera ebyo bintu naye ssente ekema ssente ekema
omuntu oyinza omugambaawo leta sente ne muteesa n'akuwa akakadde kamunoga naye kana akakadde angambye tugenda kukola lwakutaano oshegere tugenda kukola lwakutaano n'akwata sente nkugambye almost 700 million wallahi kaduka wabo otuusa woba ku sente ze wakuba abantu otuusa milioni 7 nkutenda obusiru n'obugwagwa woba ezo sente zonna wazifuna n'otabaamu kwekulanya nze singa nadduka dda ne mu Uganda singa siriimu ezo sente zikugulira naye lwakuba wazifuna mulundi gumu kati oyinza ofuna akamu n'ogenda n'okola shopping n'ofunayo milioni 2 n'ogenda n'ogulayo akamotoka n'ofunayo egundi n'ogula ettaka ekyaddondo ibannaayi leta sente z'abantu ge mazima yali amanya jazziza omanyi sente gwe mwana gwe omuntu akuwa sente n'agamba nterekera wallahi ng'oli muntu wali trustworthy sente teriiko kwesiga omuntu alina kwerekereza bwerekereza naye ofunaawo ekizibu oba otambula ng'omuntu yakakuwa akasente ke okamuterekere n'obeera otambula n'olaba ekidress kye wali ng'oyagala mazima ddala ng'olinamu ekyasatu awo nga kidress kyetaano n'otuukawo ka botiiki n'olabawo engoye endala z'oyagala n'ozigana naye ku Sande salary yange ejjanja kuzizzaawo bosi wo n'akugoba sente ekema naye omuntu aba alina kwekomako naye kati kaduka ye we yali atuuse mubbi olaba paka nakati era abadde akyakola obulango bukolera abantu bizinesi oyo aba mubbi takoowa kulya singa yali akoze yalya ne ziggwa naye paka nakati omuwulira akuba obulango bannaye ettaka ly'egindi simanya lyaka mu kitundu simanya lya gundi jangu nkolere bizinesi jangu nkole kitegeeza akyabba paka nakati omanyi abaana abo emirundi gye bazze ewange nze kyova buli ssaawa buli we musabula mulangira bubbi sente ekema sente embi nnyo sente si nnyangu it is not easy sente ey'omugyesonyiwe n'okugyesonyiwa naye nga bambi mu nkuba obufaananyi obusembayo obulala muyinza obulaba ku poliisi naye nga ngende ndye ku bintu bya gavumenti